هذا القرآن ابن القرآن إنه وأوحي إلي هذا القرآن الله سبحانه وتعالى يسندي كجين جبريل نادي تلو بكا وبنغا القرآن إنه جننا لأنذركم به بيرنغا مبتيسنا يو ومن بلغ نويو ينادي باتو سدوا كما ولي لغانو أبيرنغا يبولي لانيبي بلم القرآن الله سبحانه وتعالى mwabali wolwaleero noyo yennago muliba mutuusizzaako amawulire gano abeerenga ategeera obubaka buno Allah subhanahu wa ta'ala bwampadde mbutuusi eri abantu. Allah subhanahu wa ta'ala ye mujulizi asembayo ku kyenkola. Siinaayo obujulizi bunene bwennyinza kubagamba nti obujulizi obukakasa byenjogera bujulizi bwagundi okujjako obujulizi ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati wange ne wakati wammwe ddala mutuufu Qur'an eno gye mbasomesa yava gyali ng'agindeetedde ng'eyita mu bubaka okuva eri Jibuliiru mbeere nga mmwe abaliwo olwaleero mbatiisa nayo mutegeere tawhiidi mutegeere enneeyisa gye mulina okweyisa mu nsi wakati wammwe ne wakati wa Allah wakati wammwe ne wakati w'abantu bannammwe waman balaga na buli yenna aliba atuuseeko amawulire gano ebeere ng'emuyigiriza ki ekiteeka okugenda mu maaso mu nneeyisa ye ne Allah muneisayi n'ensi eno n'ebantu banne ainnakum latashhaduna anna ma'a Allahi alihatan ukhra naye ddala mmwe mukakasa nti ddala Katonda asaanidde okusinzibwa nga tumugattako bakatonda abalala. Kul bagambe la ashhadu nze ekyo sikiwaako bujulizi n'akamu n'akeddagala era sikikakasa. Kul bagambe era bagambe nti innama huwa ilahun wahidun mazima nze kwembazza okubasomesa Katonda ali omu Allah subhanahu wa ta'ala aliomu tasaanidde kubeera nga tumusinza nga tumugattako bakatonda abalala. Wa innani ila mazima ddala nze Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abagambe ekintu ekyo omwana muzaale mummwe bari'un mimma tushrikun neesambira ddala ebyo bye mumugattako neesambira ddala ebyo olubaale gwe mumugattako n'amasanamu nze siiku ebyo bye musinza nga mubigattako Allah subhanahu wa ta'ala kubanga tasaanidde kusinzibwa ng'agattibwako ebintu ebirala. Awo obujulizi sibuwa era siri mukakafu ku nsonga eyo siyinza kugiteekako mukono era sibikakasiza ddala wabula Allah ali omu. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب abantu abo betwawe ekitabo يعرفونه bamumanyi bulungi nnabbi oyo nti ddala mu bitabo bwabwe yayogerwako nti agenda kujja era bagiina mesigi eyo bulungi nnyo yadde nga bagizanyiramu ne bagikyusakyusa. Teri ye yafuna kitabo kyonna mu bitabo bye twaleeta okuva mu ggulu okujjako nga Muhammadi yayogerwako sallallahu alaihi wasallama naye bwasalawo ne babeera nga babizanyiramu ne basangulawo obwino oyo yali amulanga. Kama ya'rifuna abnaahum bamumanyi bulungi nnyo nga bwe bamanya abaana baabwe. Omuntu amanya omwana we ng'amutegeera bulungi nnyo era bwe batyo nga bamanyi nabbi Muhammadi nga bwe bamanya abaana baabwe. Alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun naye abo abantu abagenda okubeera nga emyoyo gyabwe gyakubeera kwasala emyoyo gyabwe gyakubeera kuloosi emyoyo gyabwe ku lunaku lw'enkomerero nga gigenda kubeera mu bibonerezo. Fahum la yu'minun tebajja kukkiriza nabbi oyo. Fahum la yu'minun tebajja kukkiriza Qur'ani eyo. Bajja kubeera nga beefudde bannampulira zibi. So nga ate ekitabo kino babagambye nti Allah yakissa kibeere nga kizza okulungamya abantu na buli yenna anaaba atuuseeko amawulire ago kimubeere nga kimutangaaza kibeere nga kimulaga butya bw'agenda okubeera ng'ayita mu nsi muno. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ballighu anni walau aya mutuuse eri abantu falyuballigh ash-shahid minkum al-ghaib. Aliwo olwaleero tuusa amawulire k'oyo ataliiwo yadde ng'obadde otutte aya emu gituuse ku muntu abeere ng'ategeera. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ومن أظلم أن يسنغ بليازامانيا ممن افترى على الله كذبا يكسنغ كويو muntu ajweteka Katonda obulimba أو كذب بآياته وبنالين بسامتيكاغي إنه مزما الله سبحانه وتعالى لا يفلح الظالمون تينza kubeera nga yeesimisa abantu abalyazaamaanyi abamugattako ebintu ebirala. Allah subhanahu wa ta'ala
agambye omuntu alimbisa amateeka ga Allah oba omuntu alimbisa Allah kennyini n'abeera nga amujweteseeko Allah bye yeegaana nti si bwe biri Allah subhanahu wa ta'ala agambye omuntu oyo tagenda kwesiima ku lunaku lw'enkomerero. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ويوم جكرناك نحشرهم لتجوك بكم جميعا بنا ثم رفنما نقول تكامل الذين أشركوا بالكم سكنون غبسمزي أين شركاؤكم ربالي ومعلل الدواء الذين كنتم تزعمون rubale wamwe yugo mwalinga mukakasa nti yalina okusinzibwa atali Allah yalina okusinzibwa nga mumugatta ku Allah yalina okubeera nga abamalira ebizibu byammwe ali luddawa. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم oluvanyuma nga bamaze okubeera nga bakowodde rubale waabwe nga tebamulaba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti summa oluvanyuma lam takun fitnatuhum tikigenda kubeera ekiddibwamu kyabwe tikigenda kubeera ekiddibwamu kyabwe ekigezo kyabwe ekyo ekiddibwamu mu kigezo kyabwe ekyo ekiriba kibaweereddwa ekyokubabuuza lubaale gyali illa okujjako anqaalu bagenda kugamba wallahi tukulayirira katonda yatutonda rabbina gwe omulezi waffe makunna mushirikin tetubeerangako basamize makunna mushirikin tetubeerangako bantu basinza bitali Allah. Lwaki? Kubanga ekyo ekigezo kyabwe ekiribeera kibaweereddwa ansa yakyo tegenda kubeerawo tebalina lubaale gwe bagenda kusembeza mu maaso ga Allah okujjako bagenda kubeera nga baddamu nti ffe situbeerangako basamize era tetubeerangako bamushirikiina abasinze bitali Allah subhanahu wa ta'ala bagenda kubyegaanira okubudde obwo naye ng'ate ku nsi kuno baali nga basamize balukulwe. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر tunula olabe كيف كذبوا على أنفسهم ngeri ki gye batedde obulimba ku myoyo gyabwe ng'ate ku nsi kuno baafa balina amasabo وضل عنهم ما كانوا يفترون bigenda kubabulako wali mu maaso ga Allah wali babasabye nti mubireete tulabe bigenda kubabulako nabyo tebigenda kujjayo ebyo bye baalinga yaftarun bafera nabyo abantu ebyo bye baalinga bajwetekako Allah nti bye bisaanidde okubeera nga bisinzibwa naye bigenda kubabulako tebigenda kusembera mu maaso ga Allah era ekiribeera ekiriddirira ensonyi bagenda kuzifuula busungu balayire n'okulayira nti ffe situbisinzangako era tetubeerangako na lubaale. Allah subhanahu wa ta'ala agantu nulolaba abantu ng'abo abajega bagenda okwegaanira mu maaso ge. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومنهم مبانتوابو أبيسا منجري تليا بفنانزبا من يستمع إليك ملم أبجان ببيرا وولينغو سمسان باوليرزا olwaleero kitwale nti nga bwe tuba tukijjeeyo kuba tukimanya abasomesa abawalimu basheekhe be basika b'abannabbi naye mu bantu mu mbeera ze tusoma ku mulembe gwa nnabbi ne ku mulembe gwaffe kuno weeziri ate n'okusingawo Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti waminhum mulimu bo man yastami'u ilaika oyajja n'atuula wooli ng'osomesa n'awuliriza by'osomesa naye Allah agamba waja'alna ala kulubihim naye abo abajja ne basembera nga si bakkiriza mu mitima gyabwe nga bakyalinamu okusinza lubaale emitima gyabwe ne bwe basembera wali sheekhe ng'asomesa Allah agamba tugiteekako akinne ebisaanikira negibeera nga ayafkahuhu tebasobola kutegeera Qur'aane ayafkahuhu tebasobola kutegeera ddiini ayafkahuhu tebasobola kutegeera sheekhe oyo byasomesa wafi adhanihim Allah agamba abantu abalina shiriki mu mitima gyabwe abakyalina enzikiriza y'amasabu nga gali mu mitima gyabwe ne boosomesa otya tawhiidi ne boosomesa otya eddiini ya Allah nekuntana n'ebibakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala agamba tubasaanikira emitima ne batasobola kubeera nga bategeera byosomesa Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba wafi adhanihim ne mu matu gaabwe tuteekamu waqran envumbo gabeera nga tegakyasobola kuwulira byoyogera wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha ne bw'obalaga buli kyamagero kyonna ekiraga obuyinza bwa Allah tebasobola kubeera nga bakikkiririza
ne bw'oba obalaze ekyo n'ekinkukunala ekibalaga nti Allah subhanahu wa ta'ala alina amaanyi la yu'minu biha tebajja kikkiriza lwaki tebakikkiriza kubanga amatu tegakyawulira ate n'emitima tegikyategeera olwabula ekibalimu kyebategeera bategeera ebyo byokka ebikwatagana n'okusamira singa oba obyogeddeko hatta okutuusa idha jaa'uuka bwe batuuka ne bajja wooli yujadiluunaka bawakana naawe nga bakkubye empaka yaqulu alladhina kafaru bagamba batakkiriza in haadha teri qur'aani eno gye mutusomera illa asaatiru al awwaliin okuggyako ezo nazo sitoole z'abedda mutusomera ebintu nga nfumo z'abantu badda ne mugiyita nti bigambo bya Allah so nga ate bintu ebyo ebipangewo obupanza abedda bye baali nga bakuumirako obulamu bwabwe ne bajjajjaffe baayina ebyo bifaanana abatakkiriza bwe batu beewugguusa nga qur'aani bagiyita enfumo z'abantu abedda وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون الله سبحانه وتعالى قام وهم غنبوك ينيني ينهون عنه بزيزا بانتو وكجو كوليزا نبي محمد صلى الله عليه وسلم واسمسزا وينأون عنه era nabo nga ate bamuli wala bamwetegula tebaagala abantu bagendewo ate nabo benyeeke nnyini nga tebaagala kubeera waali muli mu gurupu eyo y'ekika ekyo nga yo kennyini teyagala kubeera wali nabbi ng'ate n'abaagala okutuula wali nabbi sallallahu alaihi wasallam babaziiza nga babagamba timugenda kuwuliriza bigambo bya musajja oyo mulalu singa munaaba mutandise okubiwuliriza mujja kugwa mu buzibu kubanga ebigambo by'ebiseera ebimu abagendayo tebatera kubiwona bavaayo nga basiriwadde ne babeera nga balese ebyobuwangwa ne bagenda nga bakkiriza ebibye Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba wahum abatakkiriza abo muli mu gurupu nnene yanhauna anhu abaziiza bannaabwe okugenda okuwuliriza ebisomesebwa wayanhauna anhu nabo kennyini ne babyetegula ne babeera nga tebaagala kutuula wali nabbi wa yuhlikuuna illa anfusahum ne batamanya mu butuufu nti emyoyo gyabwe gyekka gye bazikiriza tebalina gwe bazikiriza tebalina gwe bafiiriza illa okuggyako bafiiriza anfusahum myoyo gyabwe tebalina kye babbise mu bibonerezo tebalina kye babeera nga bafiirwa okuggyako ng'emyoyo gyabwe gyennyini gye bazikiriza wama yash'uruun naye nga tebakitegeera kubanga beebemma omukisa gwennyini beebemma okugenda awali ensulo y'obuluŋŋamu beebemma ne bamma baganda baabwe okugenda okuwuliriza Allah subhanahu wa ta'ala byayagala okukolebwa mu nsi muno ne babeera nga mu butuufu tebalina gwe bazikiriza okuggyako okuzikiriza emyoyo gyabwe naye nga tebakitegeera nti emyoyo gyabwe gye baliko gye bazikiriza walaw tara singa oligezaako n'olaba idh wuqifu ala nnaari mu kiseera nga bayimiriziddwa wali awali omuliro faqaalu nga bagamba ya wailatana zitusanzewo we maama nuraddu singa tufuna omukisa okuzzibwayo ku bulamu bw'ensi ne tubeera nga basobodde okubeera nga batuzzaayo wala nukazziba bi ayaati rabbina ne tutalimbisa amateeka ga katonda waffe nga bwe baali baagala okubeera nga tugakola amateeka bwe tuba tugakola wanakuuna min almuminin baddemu batutte tubeere abakkiriza abanaayingira ejjana abantu abo singa balibeera nga bayimiriziddwa wali mu ssaawa y'okubeera nga bagenda okuyingizibwa omuliro nga bamaze okulaba obukambwe bwagwo n'okwesooza nga gwesooza bagenda kwegomba nti singa ya rabbi bamala ne batuzzaayo ku nsi naffe ne tukola ebyo Allah bye yali ayagala ne tutalimbisa nabbi na Qur'ani ne tuddamu ne tufa nga tuli bakkiriza ekitagenda kusoboka bal si ekyo kyokka bada lahum ma kaanu yukhfuuna min qabl Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubooleseza buli kyonna kyonna kye baakwekanga olubereberye nga bakyali mu bulamu bw'ensi eno baalaganga kungulu nti basiraamu naye nga munda si bakkiriza balina amasabu ng'era basamize Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubibooleka abalage nti ddala temwali basiraamu olaba ekiro bwe mwakola ng'ate emisana nga mukola byala walaw ruddu Allah era agamba nti singa bakomezebwawo ku nsi nga bwe basabye la aadu era baalizzeeyo bimanuhu anhu kwekyo kitubagana okukolera ne bakikola wa innahum lakadhibuun mu butuufu ffe tubamanyi balimbira ddala singa baddayo ku nsi ne tubawa obulamu nga bwe basabye era nga bwe balaajana Allah agamba nti tekisoboka era baalikomyewo ku nsi ne beevuruga nga bwe beevuruga nga luli nga bakola ebyo ebyabaganibwanga okukola era tumala biseera okubeera ntuba tubazzaayo ekyo kirabika bulabisi ky'omuntu agenda n'abeera nga ali mu muzikiti n'aga nti singa nfuluma mu muzikiti wano sijja kuddayo kubeera nga nkola ebyo eddiini byetayagala naye ate munnange bwagufulumamu ogenda okulaba ng'ate embeera era ekyuse ولو ترى إذ وقفوا على النار
فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى سنقول جزاكم نربا إذ وقفوا على النار مكسيرا غبايمير الزبا وليا وليومريرو فقالوا غباغامبا يا ويلتنا زتسانزو وماما نرد السنغا تفنو مكسو كزبوايو kubulamu bw'ensi netubeeranga basobodde okubeeranga batuzaayo wala nukaziba bi ayati rabbina netutalimbisa amateeka ga katonda waffe nga bwe baali baagala okubeeranga tugakola amateeka bwe tuba tugakola wanakuuna min almuminin baddemu batutte tubeera abakkiriza abanayingira ejjana. Abantu abo singa balibeeranga bayimiriziddwa wali mu ssaawa y'okubeera nga bagenda okuyingizibwa omuliro nga bamaze okulaba obukambwe bwagwo n'okwesooza nga gwesooza bagenda kwegomba nti singa ya rabbi bamala ne batuzaayo ku nsi naffe ne tukola ebyo Allah bye yali ayagala ne tutalimbisa nabbi na Qur'ani ne tuddamu ne tufa nga tuli bakkiriza ekitagenda kusoboka. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. سيجتك بدا لهم الله سبحانه وتعالى قام أنت كجند كويولي كجبالي ما كانوا يخفون بالنبي باقي كانغا كنو كنسي من قبل البربري إذا باكولانغا منكوكتو الله جند كبيباراغا مرواتو ebyo bye baalaganga ku nsi nti basiraamu so nga ate ekiro babeera mu busamize Allah agenda kubiboolesa abagambe nti obusamize bwe mwabeerangamu ekiro bwe bwali obukkiriza bwammwe obw'emisana Allah agenda kubyanika mu musana bibalage ebyo bye baakwekanga abasiraamu bannaabwe obukkiriza bwe baakwekanga mu mitima gyabwe obw'okukkiriza mu shiriki agenda kubibooleka byonna bye baakwekanga abasiraamu bannaabwe abibooleseze ngabeere nga babirabako. Allah agamba nti walaw ruddu era singa bazzibwa mu bulamu bw'ensi laadu baali baddayo mu kwedibaga limanuhu anhu ne bakola ebyo bibaziyizibwa okukola wa innahum lakazibun balimba bwe babadde nga balaajana okubazza mu bulamu bw'ensi babeere abakkiriza nti babeere nga bayingira ejjana balimbira ddala era Allah abamanyi agamba singa tubazzaayo era baalizzeeyo ne beedibaga ne bakola ebyo ebibagaanibwa okukola era ne babeera nga tebajja kuyingira jjana ne tubazzaayo era okuyingira omuliro. Kati obutamala biseera balina kubeera nga bayingira muliro awo babikola lwakulaajana. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقالوا إرانغا bagamba in hiya tebuli illo kujjako hayatuna dunya bwe babeera ku nsi kuno abatakkiriza bagamba obulamu bunaffe obw'ensi teriyo bulamu bulala okujjako bulamu bwaffe buno obw'ensi wama nahnu bimab'uthin era ffe situkakasa nti waliyo olunaku ffe lwe bajja okubeera nga batuzuukiza tujja mu ntaana tudde eri Allah. Abatakkiriza ku nsi ekyo bakyogera nti obulamu teriyo bulamu bulala okujjako obulamu bwaffe buno obw'ensi bwe tujja okukomako era situkakasa nti waliyo okutuzuukiza tubeere nga tuddayo eri Allah subhanahu wa ta'ala babeere nga batubala. Waliwo abalina endowooza y'ekika ekyo naawe weekebere mu mutima gw'olaba ogwa mu kika. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولو ترى سنغولي جزاكو كرابا إذ وقفوا مكسيرا bayimiriziddwa wali ala rabbihim awali katonda waabwe Allah subhanahu wa ta'ala nga abayimiriza mu maaso ge qala nga bagamba laysa hadha bilhaqqi abangi bino bye mulabako olunaku luno olwaliro lw'enkomerero si lunaku lw'amazima olwaliro si lunaku lwa nkomerero abangi kino kye tuliko olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala ng'ababuuza nti olunaku luno lwe mulaba olwaliro si lunaku lw'amazima olw'enkomerero qaalu bagenda kugamba bala weewaawo tukkiriza wa rabbina tulayira katonda waffe yatutonda ddala kyekyo olunaku luno olwaleero lwe tuliko lw'amazima ddala lw'enkomerero lwe twalimbisanga nti lujja kubeerayo naye tulaba we luli. Qaala agenda kubagamba fadhuuku al'azaaba kale nno essaawa batuukiridde mugende mukombeko bibonerezo bima kuntum takfuruuna olw'obukaafiri bwe mwalaga ku nsi ne mugamba nti lujja kubaayo ate nga gye luli. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون.
mazima khasira alladhina bafir wadaba antwabo kadhabu biliqa'i llah abawangala kunsinga balimbisa okusisinkana katonda konna kulwenkomerero hatta okutuusa idha ja'atuhum as-sa'a ikiyama wekibajjidde bagtatan mukibwatukira qalu babo batandise okulajana nga bagamba ya hasratana yenga zitusanze alama farratna fiha olwokweja abaata kwe twakolera mu nsi wahum yahmiluna awzarahum bagenda kwetikka kazambi alibeera mu migugu gyabwe wahum yahmiluna bagenda kwetikka awzarahum emigugu gyabwe giribeera mu kazambi w'emirimu gyabwe emibi gye baakola ala zuhurihim ku migongo gyabwe ala abange saa ma yazirun kibinnyo ekyo kye baakola ekibi ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyagenda okubatikka ku migongo gyabwe nga bakitwala eri mu maaso ge Allah subhanahu wa ta'ala asobole okubeera nga ababala era abasasula okusinzira ku buzito bw'emirimu gyabwe. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وما الحياة الدنيا تبربون غلام وينسي bwabulaba n'obutunuulira n'olowooza nti bwe busembayo illa okuggyako obulamu bw'ensi buno butwale la'ibun bufaanagana ng'omuzannyo wala hawon era kintu kyakwegayaaza ekimalira omuntu ebiseera n'abeera ng'akoleramu ebiteetaagisa ate n'aleka okukola ebyo ebyetaagisa wala daarul akhiratu ate obulamu ennyumba ey'enkomerero khairun ye yalibadde esinga obulungi okubeera ng'omuntu ogimalirako ebirowoozo bye n'ebiseera lilladhina yattaquuna eri abata Allah afala taqiluna abange mwe temutegeera nti muli mu bulamu bw'ensi buno nga mulina kukolerera akhira. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti gwe anaatwala obulamu bw'ensi ng'ekintu ekikulu ojja kubanga ofiiriddwa kubanga bulamu bwakiyita mu lujja bufaanagana ng'omuzannyo gubaako obudde obugere wala hawun gufaanagana ng'obwekwegayaaza eggayalo libeerako ekiseera kijja kubeera nga kiggwawo ng'omuzannyo bwe guggwawo ekiseera kijja kubanga kiggwawo ng'eggayalo we liggwawo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba naye abakkiriza mwalikoleredde akhira singa mubeera nga mulina amagezi kubanga akhira bwe bulamu obutajja kuggwawo. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم مزما فتماني برونجي إنه لا يحزنك أنت مبتوف تشكني غير تشكنيزا الذي يقولون يشو تبوغيرا nga bagamba nti toli nabbi tukimanyi bulungi nti kikunyiiza فإنهم لا يكذبونك naye ffe tukimanyi nti tebakulimbisa kubanga amazima mu mitima gyabwe gye gali nga gakakasa nti oli nabbi walakina adh-dhalimuna biayati llahi yajhadun naye abo abatakkiriza abalyaza amaanyi amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ge bapinga naye nga gwe bakakasa nti byeyogera mazima yadde nga amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala go tebagaagala baagala okubeera nga bye balowooza bye bibafuga naye nga ate Allah subhanahu wa ta'ala yenkola ye kyayagala kibeere nga kyekifuga ensi eno. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد كذبت رسل بالي بسوى من قبلك البربريرو فصبروا نبغميكرزا alama kuzibu kwebyo byabalimbisibwanga ebyo byebabateekangako ebyobulimba ebyo babigumiikiriza wa udhu ne banyizibwa n'ebinyiiza ebyenjawulo hatta okutuusa ataahum nasrun okutaasa kwaffe kwabatuukangako wala mubaddila likalimatillah tewali ajja kukyusa bigambo bya Katonda ebigamba nti Allah ajja kutaasanga abakkiriza abatakkiriza abeerenga abajjawo walakad jaaka min naba'il mursalin tukuleetedde era twakuleetera ddagwe nabbi Muhammadi amawulire mangi nnyo kwagaaga wakwata ku banna abasooka abatume n'olaba butya abakkiriza bwe baawonanga ate butya abatakkiriza bwe baazikiriranga. وإن كان كبر عليك إعراض فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
وإن كان كبر عليك إعراضهم نوانكبدde ng'olaba kikuyitiriddeko nnyo obunene ekyokubeera nti abantu bakkubya amabega nga tebawuliriza by'ogamba فإن استطعت